bw'okola omulimu gw'eggwanga ebintu bibiri obiteeka ebbali wadde bibaawo tribe yo ogiteeka ebbali n'obeera n'obwongo obuli national eddiini yo ogiteeka ebbali togivuddeemu naye oteeka n'okubeera n'obwongo obuli patriotic. Actually abantu abakola mu public service bonna yeteeka okuba mindset. Kyembadde ngenda okugaa nti oba kyetaagisa bonna abali mu kye tuyita obuweereza babeere oba bwe batyo. Kubanga omusawo kyakabennya nnyo okubanga oli musawo ng'olowooleza mu tribe ng'olowooleza mu ddiini ne baleeta ne bakuleetera omulwadde kigambo ekyo tukireke awo tukyogere nga bwe kiri ekisabise kitegerekeka. Omukazi alina sapule ennene bw'ayingira mu Kibuli hospital mu Kibuli ateekwa kubanga alinga ayingidde e Mulago. Kibuli y'Abasiraamu naye nga Lubaga y'Abakatoliki, Namirembe y'Abangirikani. Gonna amalwaliro goyogera gonna genjogera ku malwaliro naye bw'ogenda n'entalabuusa e Namirembe tebakijjukira na kukijjukira nti Bangirikani. Bw'ogenda ne hijabu e Lubaga tebakijjukira na kukijjukira nti Bakatoliki. Kati mu bulamu obwa bulijjo ekintu ekyo twandikikulembezezza nnyo okuwanga abantu service va mu public service naye ne private oweereza mu taxi otuweereza wano ku mpewo restaurant era wano ku mpewo ffe twakikolako dda wano ku mpewo ffe twakikolako dda Bafaluuku we bali basoma amawulire Aberi mu 7th day oba abantu tebakimanyanga nakukuba titudda nkulangira amadini gaabwe ba Joweria ba Muhammadi ba Apollo Kisache mu Katoliki Congo but wano tuweereza is a private company but we serve the nation.